Yes, okay, together mass attended banaffe about reality cinema bakutusako. Wamune banaffe about Fredx Motion Pictures. Reality cinema in association with the Fredx Motion Pictures bakutusako tandika butandisi. Atemba mukitegera butegezi tuba twolekedde mukyala Kalooli Omulogo, Namwandu Kalooli Omulogo twolekedde episode yokusatu nate tutandika butandisi. Nalyange Farida akomye mu filmu ya fene tandika egenda maaso. Tujja kupatula bakajoba Sylvester. Unabasinga bamanyi nga Tata Nicole na Nyonjo Tropista akomyewo ku mulundi guno. Tugenda kulaba ambassador mwesigwa nga naye mu filimu eno mwali etandika butandisi egenda maaso. Era nga Nambasa Masi Kasule Bashiri ekyali ku Nyonjo tandika butandisi Kantiti Rahuma nga naye tugenda kuba tumulaba ate nga Nalubega Patricia nga naye ku mulundi guno akomyewo. Tukyatandika butandisi Patherejo tandika oba episode yokusatu. Kano manager Sentongo nga naye tujja kuba tumulaba mu filimu yaffe etandika. Namwebe Aisha Omukambwe oli ku YouTube channel emanyikidwa nga Emmy official. Teweerabira okuba nyo subscribinga kuba filimu eno egenda kubeera ya bitundu ebiwererako ddala era tugamba tugenda kuba tugikutuusaako buli kaseera buli lunaku. Buli lunaku suubira okuba nti olaba filimu eno ku Emmy official ate nga woolina okuleka ndi osanga filimu yaffe eno etandika butandisi. Promoter Van nkwagala nnyo nkutumiddeko nnyo. Lukabe Frederick ne Naguja Gladys bebagigasse ate nga bagamba Logos Gladys namba Samase Manjeri Lukabe Frederick ne Nalyange Farida beba producer bayo abakuteredde mu akasimbi. Ambassador mwesigwa assistant director era nga Nalyange Farida ye director okuntiko. Kakati wagala tubenga tumanya mu kitundu kyaffe kino episode 3 ludda wajja bigwera. Tugenda okufundikira akatundu akokubiri nga yali akutte kubukulika neja abayije muli akeera kulambula alabe embeera yabo baanaluga. Kati yagenda otuuka wano ssebo leero bano nga bakaawu bazibu. Mama taliwo twala obulogo twakutegedde wano. Watunuulira amata ne gafu otusuza enjala. Kano kamunyigirako ekyo. Oloza abantu bangi nnyo tonnako olina omuwendo gw'onoonya gw'otannaweza. Akaana kayogera ebigambo kalinga bye kasoma ku lupapula. Ono era kanti nti original names. Omanya obwana obuto butandika okuyeeya. Omanya ekyo kyotuuseeko oba byakuloga oba byakufuna linnya mu bulungi oba mu bubi oyina wootuuse. Batugambye waloga kakati nonze saagala kunjogere saagala kuddamu kunmanyire olega empale ani goyita Omulogo weje emyaka gyo gimpita Omulogo kadabo okutama bukazi sitamye nyaka gunda nze gasiya bulolo gwe namwe bampita Omulogo namwe mumpita Omulogo. Kano kamanyi Omulogo akuba no Omulogo asabula sebo oba ebigambo ebyo nyammwe yabibagambye nja mulaba nakwate ku ne mumpita Omulogo banange teri Mulogo ayagala muyita Mulogo. Kakati gwe sanga busanzi muntu nga walugambo mugene oyina olugambo ajja kuwulira bubi. Kakati kwate kubone tudde eno banaye gwe mwana gwe kati ebintu bino okoze otya banaye mulembe guno banaye wena oli awo totolibukiriya omulembe guno baana babubola kubanga beefaafaako nnyo. Namugane kati gwe bwe bakugamba nti abasajja ennaku zino baabula ate n'otandika okuba ni weefe bwefe ebyonoomalako njagala olabe. Kati yamugamba mbu ayagala kutandika kuleka ne yeeyiya kubanga ono ye munne gwali naye alabika yagwamuko mu kyekiziga akikozesa. Omulembe guno abakazi ebintu by'okusiiwuuka byakoma dda ne bajjajja baasiganga pawuda. Kati ono awulira alengera munne kwegamba anyuma nnyo ekitumbu abakyala banyirira ebigulu ebyo najja akiyisawo ng'alinga atwala kale abanga atwala ebyesava. Kati ono naye atandise okweyiya atambula ne ku ekiro gw'omwenda abanga omusezi. Yamugamba ne bw'onootambula obwenkana ne bw'onoosala obwo buviiri bw'abappere. Omukazi oteekeddwa kusooka kweyonja nga tonnaba kulabika nti onoonya abasajja. Wena ebireega bikulinga enkuba naye ntwala tutandika okubeera ffe ennonjigirize bwe beeyonja. Yamugamba nti gwe nze nkulaga bwe beeyonja olyoka obe ng'oyingirira omudaala gwange. Abakazi b'ennaku zino ssebo bwekito bwe kiri. Omukazi buli bw'alabika okuba ni afuna omukazi munne gwe bavuganya mu bulungi aba ayingiridde omudaala. Era ky'oba olaba osanga omukazi omulungi aba atambula n'ekifunkulya. Kwegamba asigale nga ne baayina batambudde nabo ye gwe balaba. Yamugamba noonya bano naawe bambi.
Nanze mbadde ngamba wandibadde ekintu kino kinsomera mu bambi n'otandikira awo. Yamugamba nti gwe luli nakuyamba nemba nga nkufunira omulimu obeeko engeri gy'oyinza okuleka ni weeyamba. Ekyo ne kikulema. Kati sinabambi tuddemu nnyambi ndeka nerwaneko nzuno akabina kabula ndi ku kitumbwe kwenteze ekitumbwe kye kikolanga akatimba akavuba abaami. Mulimu abawala abalabika okuba nti abulako kizigo kyokka ensi etandika omulabange munyenye oli yamugasiina gye nkutwala kaakano we tuve ne tujja tudda erudda ono aba afuluma annange bano ekiki yamugamba waliwo ekitambula kiki ate maama nakyagaba ebigambo ng'atabuse bulala maama nakyagaba oba ani amusaponsalinga bannange olugambo lwatambuza kati ayina gye yakeddeeyo ne wano n'atuukawo nagenza okuwulira nga teyakome wano wokka omukazi ali kaweefwe buli lunaku atambula mu maka 10-15 naye ng'afuba akwonoonya eri bwebanjiri ekutte bwe kitowe kitandise n'agamba njogeredde nga bwe ndi omulogo wekibanga byebyo batandise tofaayo omukazi oyo nga ninyiridde bannange ebintu by'okuloga bino nga nali nabigaana yeesibako obulokole yagamba kati engeri gye bannangidde nti ndi mulogo ate nga mbadde mulokole ebbanga ddene buli kimu gwe bagambye nti ku kyalo kuno gwe muzibu n'agamba nti bagambye ku kyalo gwa alemesa enkuba okutonnya enkuba bw'etonnya ebirime bifiira mu ttaka mbu mukazi gwe totambuza bulogo naye gwe kennyini gw'olimu obusezi tewagula kitambo naye gwe kennyini oli gutambo naye bannange oyo bwe kiba bwe kitonga byatandise juzi yanjogerera nga bwe mwagalira omusajja mbu njagala olabe kati yamugamba naye ebigambo bye boogera ebyo babijjawa omanyi waliwo omuntu abanga akuleetera olugambo naye ng'ali mu kugamba ebyaddala naye olwo osusse kendeeza yagamba nti abantu bano abaganda balugera tonyigirizanga nnyindo ennyindo oyinza oginyigiriza n'ogireeta omusaayi nekyemufa kikulu n'agamba naye munanga abantu abo kye baagala okwabika naawe kyesina bakumanya yamuga atofaayo oyo bw'abanga atandise okwogera bw'atyo nina okunoonya engeri gye mmusirisamu aleme kuddamu kulabika ani ayogera nja mmusirisa ebyo byaliko asaaga firimu egenda maaso kyetunoonya kwe kuba tumanya ludda gye bigwera nagambye evamu Emmy's Productions natenga bulijjo tutandika butandisi episode 3 gye tulaba era nagambye tugenda kuba tukutuusaako Namwandu kalooli omulogo buli lunaku manya nti ku channel kweri era fuba okulaba nga obeera okeberako kakatuddako ewa ambassador mwesi nawe ngambo z'abantu nawe ebigambo by'abantu ebogera nawe obikiririzaamu ali ne kabidde si buli ayambala bwatyo olaba gwe abantu buli omu wagamba mbu sima gentleman abasinga ebigambo byabwe bawandula abantu ebibawunyisa akamwa olumu si butasenya naye kati lwaki naye bakwogerera nti oli mubbi kabidde bamwogerera mbu ku kyalo kuno nti mubbi kati zino engalo waliwo zirabyeko nga zibba olaba zino engalo zifaanana z'ababbi naye kabidde yali omu ku batuuze abatayita mu kkubo kati afande mwesi ambasada mwesi ambuuza lwaki naye buli wamusanga aba ayita mu nsiko ebigambo bye boogera ddala kabidde gwe toli mubbi kabidde bajja kukuba walonda byeko nze nkugambye walonda byeko nga neeteseeyo ente kabidde bamwogerako mbu asobola okwebigika ente ajeetika kabidde nkulabudde ekyo nze sina kirala kyenjagala kugamba okujjako ekyo ate noga munaye sikwagala nze kabidde nkwagaliza nkubuulidde nze sibbangako kabidde mweraliikirivu omanyi oyinza okuba oli mubbi kebatandise nno byatulanga mu lugambo bayinza okuba banda obakana akawuzi kooli kati yasooka kabidde najjukira lunaku lumu buli kimu najjukira omukyalo ono mukyala kalooli Namwandu kalooli omulogo emboozi gye baali banyumyako
ng'agenda maaso Namwandu Kalooli agamba nti abantu tebakyamwagala era n'ekyokumuwola ssente tebamuwola, tebaagala muwola ku maduuka kyokka nga bakimanyi Namwandu ye ssente anaazijjawa. Ekibuuzo kiba nti bannamwandu balina kukima byabwerere mu maduuka. Kati onajjukira atandise okwenjogerera ebyobubbi mukyala Kalooli ono oba bayinza okuba olugambo kuba bye twayogera naye awo omukazi we bagamba atambuza olugambo bayanjogerako, ayinza okuba yanjogerako mukyala Kalooli oyo. Efirimu egenda maaso era byogera babyogere naye nze era gwe batakwatidde mu kituli taba mubbi kati awo mbasibbanga. Kakati munange tuvaako eddulude eyo tugenda okudda eno waliwo akawala akajja katambula kaakano kava ku ssomero kati kajja kayita nakyagaba. Kati omanyi munange ebintu by'abantu ebiseera ebisinga bagamba nti abantu abakulu baba balina empalana zaabwe ate si kirungi ziyingizaamu baana. Kati kano kakwate kuba okujja ewabano n'endwala tubamanyi muli balogo nnyuko ne waba akyadde bukyazi wano omuntu alwala. Omulogo okuba ntakyamansa ddogo ye kenyini yafuuka jjembe buli wasala mu lujjalo we mutaziika mulwaza. Kati bakagaa katwale omutwe kubanga mbugutunula ng'ekyensuti ky'eddogo. Kakazi kattu kabadde kaze kamanye lwaki bano bo tebakyasoma era bakalangire naga nnyoko yasusizza obulogo kwata empaaliza ove wano. Kaakati tuvaako eyo ne tudde wakabidde sitole ki nina okunoonyereza kwendiko kwendiyagala fuuka detective nze mpulira ne bompita 10. Kati emirundi gye nkuyise gy'ogimanyi. Mwana Kabyopa gwe mwana Kabyopa bamuyita Kabyopa. N'agamba nawulidde waliwo ebigambo ebyatambulidde wa Yakobo gwe Kabyopa oyinza okuba gonkolako olugambo Kabyopa naye lumu Kabyopa ojja kwekanga nga kiki naawe ntunula ntya olugambo Kabyopa emimwa gye gyaluwewere naye Kabyopa negendereza ye kabidde n'agamba Kabyopa wegendereze omumwe otunulira nga ali mu katimba siina kyenaayogedde naye wakamponinga ngalamire lumu onkube kigwe ompise ng'olina kyagala okuŋŋamba oba oli musiru yogera nkwesonyiwe kiki ekikumpisiza Kabyopa ebyo byosamasama n'ebigambo Kabyopa gweyogera n'ogamba abantu nga bwe ndi omubbi Kabyopa era leero naye Kabyopa leero lwenkomye okulabula Kabyopa kennakwatako ojja kukiwulira. Kabyopa nkuyise emirundi emeka Kabyopa nkuyise emirundi ngenda buganga bwe nanyaga edduuka lyo sebo ogenda ogera abantu mbu simanyi ndi munyazi nyaze wano nyaze wali kale nzulaba ebyo okuva lwenaba ogenina kalina yetogera abantu baba boogera bwogezi naye akani omuvubuka oyo aba akolawa atakola kitegeeza bubbi. Omuntu atakola ng'ali era aba mubbi. Kabyopa olaba Kabyopa mwegendereze mu kitwe ekyo. Tomponi nga nze sina gwe njogera naye oba ebigambo byakususeeko aba byogedde si banze ate manyi bwe musanga misinde bwansanga misinde n'agamba abantu gwe naawe oli okimanyi sikwatagana naye kati ogamba otya nti nayogedde naye ebigambo ebyo nkulabudde ondabulira bwereere kwe nti wegendereza sina kyakwegendereza owulidde kabidde bamwogerako mubbi alowooza Kabyopa yamuloopa oba yamulonkoma oba toli mubbi lwaki oba ogenda maaso n'okwekengera oyo mukwano gwe ennyo ennyo yamuganza munaye sirina tabu ebintu abantu bye banjogerako nze nga si bwendi nze nako mubbalaba webyakola. Tugenda maaso ne sinema njagala olabe tulaba episode ya 3 episode 3 part 3 muka Kalooli Omulogo. Kati yamulabula n'amugamba eri mwegendereza kigambo kyonna ng'amugana ebyo byonna byonjogeredde munaye nze siina n'ekimu kyonna ekigambo kyennaayogedde nkiri awo owulidde munange nkeni Kabyopa nkulabudde kyagala ogambe nisagamba tugenda maaso esajja naye omusajja olumu baaga asimanyi ani atandise okuntusaitinga sinaaga kaakati tuddako ewa muka Kalooli Omulogo aba ali wano kano kajja keekutta omusooboozi nagamba ova ku ssomero tuukiraka nakyagaba akakalakase
enviri ne banasanulula zijja kuba ng'onkombe mu embuzi. N'agamba nti mbadde ngenze mubuuza lwaki teyaze kusomera okuba omusomesa batugamba tuyite gye tubeera bannaffe tubabuuze lwaki tebasoma. N'agamba nti munnange era agamba embutalidda waffe jjukira bano balina akasaka akabeetoolodde tebalima lujja bali wano balinga ababeera mu ttale. Mbuwatta ne bbaawo nfudde. Lengera emyaka gye batise ekigambo mwana wange jangu. N'agaani akaana kano nga kasuse we kayina okukoma. Ono abuuza maama mbuulire oba watta taata. Mwana wange ebigambo ebyo tobyogera. Sirikaddekedde eri. Ekintu wulira obujiji. Wulira obujiji. Wano wetutuuse. Abantu bano nga sinnabaloga. Abantu bano nga sinnabaloga. Banendi mu bakwenya. Bantu mwe sinnina we nnaabaloze. Siina wadde we nnaabaloze wadde n'awamu. Lwaki ne mugenda maaso n'okukola ebintu ebifaananako bwe bityo? Bane muli mu kwekobaana mwekuŋŋaanyiza mukoze ekigurupu mudde ku nze Namwandu munjogerere bwe muti. Nga nkyali mu bulumi bw'okulabika ninkungubagira bba wange. Bwe kibanga ekyo ky'ekintu kye musazeewo. Bannange nange nno nga sigenda kubawummula. Bane nga sijja kwewummuza. Bane nga nja kubaloga nebya siriyasi. Kati ngenda kuyita mu main road nga ndeeta eddogo. Sikyaddamu kuyita mu ppanya. Ngenda balogera mu main road. Njagala kati buli muntu yenna engeri gy'atanjagaliza nange ngenda bazanya kifiiriza. Wekibanga kya butanjagaliza ngenda bateeka eddogo mu buwago mu nkizi mu nabaana nja mubateeka ne we mutaasobole. Kaaka tugenda okuddako eno waliwo akaana ak'obuwala kaakano. Musajja ono bannange tayagalika. Emisinde gyafubutuka alinga ngamiya. Munange n'abakyala bazibu wasanga omusajja afubutuka ennyo ng'agamba ate afubutuka nnyo. Ate bwasanga afubutuka empola agano ono naye tamalaako. Kati ekituufu n'onoonya ebagwa mu lusalosalo nga tobategeera. Kisajja ono ngenda muteeka buteesi mu layini. Misinde gye ngenda gigumirewo wiiki emu naye bwe naamala ofuna kye mubbako nga ntandika. Kakazi katukajja kakubusi kati kafuuse tukubusi. Ono sirina gye mutulengera nze nawe nkoze entumbwe yesinga okutuuyana. Egenda maaso. Bino sijja bisobola. Ekyo kyo sijja kisobola. Nina okunoonya abakazi bajja mu bulamu bw'abasajja abasinga n'apaakingamu awo katono. Nga jasita anoonyamu ka paaking katono saawa yonna yeeyongerayo. Saawa yonna nga yeeyongerayo tali ku olwo. Bannange n'ofumbira omusajja n'obanga eyakyaleewo ow'endogoyi okwo kukuluusa nanga kunene. Olaba musajja kuyingira mu maka omukazi n'ayingira mu maka g'omusajja n'atagabandaalamu. Kaka tuddako wafande mwesi ambassador mwesigwa original names. Nga tasanga Namwandu kalooli Omulogo. Tosembera bamutya naye tebaagala kyogera kuba wekimugamba ayinza okusindikira ejjembe eriri mu weyite ya heve. Namugaani nabye mbadde nkwagaliza. Kati gwe wamanya ebyali ku. N'agamba byonna ebyatuka ku bba wange wabimanya. Toyina n'ekimu kyonna ky'otamanyi. N'agamba naye maama nakyagaba ne bajja banzirako bwe batyo. N'osirika busirisi. N'agamba ndimu. Wagambye omukazi ayogera nga bwe ndi Omulogo. Baawe. Bagamba mbu natta bba wange mbu nagula ekitambo. Oba nakironda wa. Kuba kalooli abadde mu. N'agamba banne kalooli ng'ali mu nnyonnyo. Bwe mulyeza. N'agamba naye gwe kalooli wamulabako nga afeddoka saaliraba. Naye ng'oyinza okugamba nti waliraba. W'ogambira nti walaba eddogo eryatta kalooli oteeka okuba naawe waka ewuwo oyinayo essaba eddene. Ate nga teritonnya. Ku ddiini ebadde mma. Namugaafe abalokole bwe tuti. Bannange ebigambo by'eddiini tegubeera kigambo. Ekintu ky'eddiini tekibeera kigambo nti omuntu akyeyita. Wabula omuntu obwetowaze embeera ze n'obuweereza obutakweka kubanga omuntu alina Katonda ku mutima tabula. Kaakati mwana kyagaba nguddeko. N'agamba kino kyekindeese wano. Alina omulago obubi. N'agamba bw'abanga ayagala kulaba bwe ndi mubi ngenda kubiiwa.
Andusimanyirwa. Luli abadde abaloga kubasiranya. Abadde abaloga kubasiranya. Lero Sokolini. No sirika. Sasa nikindu ekyo ninge yayogera naye buli nga boogera. Afande Mwesigwa yekyenda udanga aboogera ne bagamba obulogo. Negamba nze nali manyi abakazi musaagasaaga nnyo. Ono akimugamba indirect oli mulogo ebyaddala. Kyatula kati batuuse ekiseera. N'agamba babadde bakukuta nakyo mu mbeera zaabwe eyo. Ekitegeeza babadde mpitireyo nga bansongamu emimwa nti ndi mulogo kati batuuse ne bakyatula. Ekitegeeza ebbanga lyonna kati olubulogo bugenda babwa mu lwatu omulundi omulala era ekyo kyo we babugiranga batyo ekyo kati mba nange nzikiriza. Afande Mwesigwa atya eddogo oba kyali ddogo eryatuleeta ekiwalaata kati bamuloga ne bamugyamu akakaviriko mu makati oba omusi kati kyobola bali ku sayidi y'abalogo. Omuntu ayinza okubeera ku sayidi ey'omulogo naye ng'amuleza naye nga si mulogo. Omuntu ayinza okutya okwambala empale enyirira ku kyalo kuli. Tibagambye ndi mulogo. Firimu egenda maaso. Alankitukirize. N'agamba bonna be banjogeredde mbu simanyi obulogo simanyi biki. Ekyo bajja kiraba. Akati bakolera eki. Tofaayo. Kati ono alinga amugamba mbu alemeko. Ati dola ku mulambo gw'eddogo. Lwaki banjogerera? Bagamba kyogamba eddogo teririyo era bwe ndinoonya sola lifuna. Atobagira sooka olinde ekyokunoonya. Saagala oyige kuloga oli mukazi mulungi okuloga tologa munange. Kati yamugaa kati ngenda bakola. Bantu sooka olindeko baloga. Togenda ku musawo omukazi omulokola atogende musabo. Mbikoye. N'agamba ebyokunjogerera bye saagala. Kalinga mugomanyi mulamu. Bonna ngenda mbalabe mbabuulire. Era buli omu ngenda kwagala mbe nga njogera naye tulabe lwaki ekyeddogo ekyo bakyogerako tulaba amagezi gaakyo. Omulogo bwakutuma ogendera bwereere. Omulogo tajeemebwa ojeemeba kuloge. N'agamba bana ebikazi binnemeddeko kiri kyekyazaala zansanze talina yaguba buli wamu wonna zansanze kati nabaagala okunjogerera ebigambo bijweteke modulo eyo. N'agamba era abaana bange babekwenyakwenyako tebamanyi nti bo balina abaana abaadde wabula naawe totudde. Uliriza ono mama Nakyagaba alaziwala mbuno naye bagamba gwagenda ewaabwe naawe totula kati mbadde njagala oyiga okutuula. Ulira ye takyagala byakusereka naawe naye waggala okuzaala. Kati bawange yaŋŋamba waali baafudde saagala ng'omusajja alina omulala kazooba. Kati kumbe omwami ono firimu egenda maaso. Kati kyogamba omwami engeri gye yagenda Afande Mwesigwa ayagala kwogera kuba kati bano bakwogera lwakuba nandibadde nkukuuma ne bakuggyako omumwa. Naawe olina kyoyagala okwogera nsonyiwa todde eno njogeddeko bwogezi. Afande Mwesigwa kugambye yogera mpolo jakuwuliza abantu ekigambo njogedde kisimattuse mbadde nkitwalira mulala omukazi tanduga ayagala muzza mu kyama kikazi yeŋŋambyeko kyaki mbadde njagala nkikwana nze kireme okundoga naye ate olukigayi ne mwanattu anaakikwana yanaawona eddogo ne gasiya oli mulogo ono yakyogera ki oli mulogo. Efirimu egenda maaso kakati munange bwe tuveeyo nga tujja tudde erudda waliwo omwana ow'obuwala gwe twalengedde bamuleeta ku kazigo omusiraamu yamuleeta naye okukulusa n'okuli wano alina enteekateeka ezaagala okudduka mukulu omulengera. Bannange ndi eri TV njiraba oli eno anti atandise alinga nkoko buli kadde aba ayagala goba sooka oteeke wali ebintu ejje naawe bannange. Kiki abantu abamu tebasiiwuuka bwavu emisinde mingi nayoonyerera naye olowooza ono yanyirira ekinyirira kyeki kyatalaba kati okunyirira okwo kwonna ne ŋŋamba
kintu kino naye wayi mwana mwala apalapalanya kuba omwami ono yategerekese ku makya nga buyingira mu tuntu akawungeezi then n'oluvannyuma lw'okiro omunne kwegamba duyira amukolera awo kati nno munange wanimpaddeyo kasente n'enviiri oziraba zikuze enviiri zikuze katulabe oba akasente weekali akasente koyagala sente agaba nnyo agaba ntono obusente bubalabalamu okuluusana kwokukuluusana kwata wano kati ate ez'emmere kwata yesu kakati mbadde njagala kubaako wenzira omukazi buli oba omuwa ssente atunulira nnyo zojja n'okusinga ze waakamuwa kati ono atunulira nnyo ze baakamuwa atunulira nnyo gye bajja n'okusinga ze baakamuwa kakale ekyo kikola yali yeeganyaganya omuwala ono sajja yali amuleeta naye okutulugunya kwa buli kaseera ajja kutulugunyizibwa zo sente bulwengira kati njagala ne timetable ekyuke timetable njagala ekyuke omwami ono ayagala okutunula abenga okudda oba omwami ono ayagala nnyo okutunula ebuvangundi muwala ono yajja kufumba yajja kunkuula kola emitwalo 10 n'osigaza ebiri oba musajja sifuddeeyo ja kutuuyana kakati no bwe tuveeyo tugenda okudda erudda ennimiro bannaffe gye baasiga ebinyeebwa zansanza ajja atambula naye ono ba naye bayabaki buli kaseera abaagobye kati zansanze agenda otona ebinyeebwa bye twasimba wiikisi 2 emabega okubanga tebinnamera ddala kituufu tulina eddogo ku kyalo kuno ebinyeebwa biganye okumera wetugenda okutandikira ekitundu ekyokuna nenga mwena abatulaba ku VG Emmy official tubagala nnyo temwerabira okusubscribinga gwatana bakusubscribinga n'okunyiga notification bell buli party gye tukuteerayo obenga gwo mu kubasooka okumanya eno ye bwetubeera bise agamba essimu eri 0703 415308 tubagala nnyo kama katonda abankuumire.